Omukulembeze ogwangako ne Parliament bazze bayisa amateeka agatangira abantu okumala gasengulwa ku ttaka mumenyi w'amateeka kyokka omuze guno buli kaseera gubadde gujja kweyongera. Okwewala enkaayana ezitakoma, abakulu minisitule y'ettaka batutte akadde okwetegereza etteeka ly'eby'ettaka mu Uganda ne bazuulamu obuwayiro nga bw'obwo obuyinza okweyambisibwa okukomya omuze guno. Minisita akola ku nsonga z'eby'ettaka Judith Nabakooba atandise na mulimu gw'obukiiko bw'ebyokwerinda ku district kati buno bugalindwa okuddamu okukkiriza poliisi okuteeka ebiragiro bya kkooti ebigoba abantu ku ttaka mu nkola singa bakizwa nti biyinza okuvaamu akavuyo akayinza n'okuviirako okuyiwa omusaayi. Singa District Security Committee ekizuula nti ebyogeddwako tebijja kusoboka kubeera nti biteekebwa mu nkola olw'embeera eri ku ground, zikubirizibwa okuddayo kkooti ebeewadde ekiragiro okubabuulira ki ekiri ku ground. Waliwo n'ababadde bakozesa olukujjukujju ne batunda ettaka kyokka bwe baliguzizza baba tebanakyusa byapa kubiteeka amannya gaabwe ate ne babiranga nga byefudde nti bibuze basobole okufuna ebyapa ebibijja byeddiza ettaka bano basaliddwa amagezi. Kubanga luli tubadde tuteeka mu gazeti bannayuganda bangi tebagisoma n'olupapula lw'amawulire omuntu ayinza obutalufuna naye tubagambye nti balina okulaba nti special title singa bagyekengera nti eyinza okuba erina obuzibu babuuze ku bakulembeze abali ku ground. Minisita Nabakooba atangaazizza nti singa omuntu awangala ku ttaka nga tamanyi nnyini lyo era nga naye yennyini tavuddeyo okweyanjula, omuntu ono abakkirizibwa okwesabira ekyapa ekikyo ku ttaka eryo. Nga bamazeeko emyaka 12 n'okweyongera mu maaso 12, 4, 5, 7 nga tebamuwulizangako tebamumanyi n'ab'etteeka libakkiriza okusaba ebyapa direct. Basente b'ebyalo abadde beesukkulumya mu buguzi bw'ettaka ko n'ebibanja bano obuyinza etteeka libakomya kukya kubaawo nga bajulizi. Temuli buvunaanyizibwa bubaweebwa kwetaba mu kutunda ettaka. Obuvunaanyizibwa bwe balina basobola okubeerawo ng'abajulirwa oba abajulizi. Waliwo ne bassentebe abeefuula bannannyini ttaka naddala erya gavumenti balite public land ne balikako kulitunda. Minisita agambye kino kirina okukoma era kya bumenyi bw'amateeka. Ekyo mukikola mu bukyamu kubanga ettaka liba lya gavumenti, ettaka liba lya public nga lirina alivunaanyizibwako n'emitendera weegiri egiyitwamu. Kyokka labudde ab'ebibanja batunda ebibanja byabwe nga tebamaze kutegeeza ku nnyini ttaka. Minisita agambye kino nakyo kikyamu. Naye kati bo ab'ebibanja babadde bwe mbeera n'ekibanja kyange nga nkisala nga ntunda salasalamu nga ntunda naye nga saafuna buyinza kuva wooli ali ku kyapa ate nga mubamanyi. Okukubaganya abantu ku ttaka muze oguludde ebbanga okukosa abantu naddala mu masekati ga Uganda nga kugasi n'ebibuga ebikyakula. Samuel Sebuliba agafeeyo ku Spark TV.